nno Segirinya Mukama ku myaka gy'amutwaliddeko ateekwa okuba nga akkiriza oba gaana. Segirinya ateekwa okuba ng'agenze mu jjana. Segirinya alina okuba agenzeewa era bw'aba tagenze mu jjana mbagirira ddala nga waliwo injustice nga waliwo obutaliki akanya kubanga omuntu abadde ayagala abantu ani akyangalanyiza ebintu bino nga nsisi ani ali mu byuma omutunule tabeeramu akakyenvu ka tishati munda ani sajja mwamukyawa bwe mutyo lindako mpaka kweyolevu kangende maaso n'ebigambo bino kansooke mbanyonyole ababadde batamanyiko waliwo abavudde e Kampala. Nze Samathias Mulumba walukaggadduka ekyabusabasaba ndi meeya wa Kyengera Town Council ng'ate ndi wa National Unity Platform ekulembera President wa Uganda yawangula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Museveni nabba obuwanguzi bwaffe. Ffe Abakatuliki tulina mu katekisimu etteeka erigamba nti tobbanga. Kati simanyi Mwami Museveni ddiini gy'asomeye yebakkiriza okukola ki? Okubba. Ate ffe twakulaba tugamba nti jjajja yababuulira abazzukulu nti abazzukulu bange mukulenga muli balamu bulungi. Naye kakati jjajja baba yakulira ababbi mu ggwanga twafuna ekizibu kye mutalabanga. N'olwekyo kye tulina okwesibako kwe kugatta amaanyi ffenna wamu nga tukulembeddwa kabiri nti Kamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ebirowoozo bye n'ebigendererwa bye tuba tugoberera mpaka nga tutuuse entebe mu ki nabadde ekyabanyonnyola amannya gange ne mbagamba ndi national coordinator mu National Unity Platform mu sector ya art and entertainment. Ndi national coordinator mu sector ya art and entertainment. So bemba nyimba nje coordinatingira abantu bembagaza ki era lwati bembera nyimba buli stage wenyimbira nina okubeera nga bulimba lwensembyayo abantu bayimbisa tumbire Kyagulanyi bange bakulu bange mwenna abali wano. Segirinya siina bintu bingi bye njagala kumwogerako olw'ensonga nti ebisinga byonna babikoze ki mubadde mubiraba okuva lwe yafa okuva mu muzikiti okuva luddawa nga twogera ebintu bingi nnyo. Wabula kyesobola kwerabira ku Segirinya ekintu kiri eki nti olunaku lwe bannonda mu Kyengera Town Council mukama wange ajja okwogera essaawa 5 mbadde mbagamba kyesobola kwerabira ku Segirinya nti abadde musajja omukujjukujju omusajja ali creative ali innovative abadde alina confidence ng'agenda okukola ekintu nga bw'asalawo ngenda kikola ng'akola ki ng'akikola. Segirinya lwe bannonda mu Kyengera Town Council abantu ne bakubira waggulu nnyo noziyanzirira yafuna obulwa obutawera yadde 300. Naye Segirinya bw'ajja ewange twasiiba wange ewaka emaya nga waleeta DR forms bwe tupanga kati bwe tumala okufuna DR forms ne tubala nga twawangudde dda ne babawo abayaaye ne baŋŋamba nti ogenda ku Town Council gye babalira akaluluko. Omanyi nali sibimanyi. Segirinya n'agamba nti nedda ebyo ebyaye byagala kukwata balangirira owookusatu oba owookuna nga tokola ki nga toliiwo. N'ateeka mu mmoloka ye nga nze nesigize njagala kuvuga kugenda ku Town Council n'agamba balangirira ku Wakiso ku disitulikiti n'ateeka mu mmotoka n'atuula wano ku luggi n'agamba driver vuga tavaamu. Neŋŋamba Segirinya alabika nsalidde amagezi bannaawe bagenze kunziba ate tubadde wengenda okulembera
tugende walala nagamba eri netugenda naye nga ndi munyiivu olwadira Segirinya bwenti mbona mukuba eŋŋumire neŋŋamba kale mutonzi waffe yakola ki yasawo netugenda bonnange tugenda okutuuka ewakiso nga gye bakola ki era olwokuba Segirinya yali akatego kaabwe nga akagize bwati agudde mu mutego ne bamukwatayo ne bamukola ki ne bamugamba obuusizza omusajja ne bamukola ki so sirimwerabira era nze omukulembeze bwe ndi mu Kyengera Town Council mbulimu lwakubeera nti no Segirinya eyali omugezi n'ataasa akalulu kange naye baali bagenda kunsiba balangire owokuna so mu bufunze Segirinya abadde ayagala nnyo abantu wangi ogenda kunda walindako ogenda kunda kubitiibwa byawe so mbadde nkyabagamba Segirinya lwatu lwakola ki lwataasa akalulu kange basebo ne bajjabo kalikye era nange nina okulwana ennyo okulaba nga famire ya Segirinya akasente kenfuna nina okontributingako nina okukola ki okontributingako ku baana be nina okufuna ku baana ba Segirinya omwana gwe ngenda okubeera naye mpaka lwanaasoma mpaka lwanamakuliasi ate kyetaagisa nakivulu agenda muweerera obusobozi tubulina Mukama tetuli bagagga naye Mukama akyatusaasidde tuli bulungi tusobola okulya n'okwejjanjaba n'okwambala so ebigambo byange ebisembayo wangi nja kutumira nga mmaliriza ebigambo byange bino abantu wabula nannungi wayungudde amagi sababadde kashayi kewamba lungi akakamula omwana nannungi n'obukamba bwaira ayina kashayi keyamba kakambwa sebo kakambwa soko bebale mwenna abagala nannungi bonna ate bwe simutumire munasirika kakati mutule wansi ate mufuye mbadde ekyabagamba baganda bange nti Honorable Segirinya Mukama amulamuze ekisa Segirinya ye muntu abadde ayagala abantu abadde teyegulumiza namwe mukimanyi bulungi nnyo abaana b'ekaddugala mukimanyi bulungi nnyo ze ne Segirinya bwe tukola bwe tuba tukyama endabirwamu tuzissa nvaama ababoodaboda temunjulira ndabiramu n'ozissa bigamba n'obeera ng'oli muntu w'abantu tekiina makulu bangi nnyo abeegulumiza ne Segirinya bwe yafuuka memba wa palamenti ye yamanya nti afuuse public servant afuuse mukozi w'abaki nga public servant era bwe yafuna sente miliyoni 200,000 eby'emmotoka teyakemebwa yadde ogamba nti agenda agula emmotoka n'abeera nga priority yagiteeka ku public interests n'azimba eddwaliro waliwo ekintu ekineewunyisa ogamba otya omuntu yazimba eddwaliro ng'ayagala abantu abalwadde bajje bawone ate n'omugamba nti ate agenza atemyetemya abantu gavumenti ya Mwami Museveni eno kyaloonya ekigambo ekiyinza okufiitingawo ab'Omwami Museveni amagezi kituufu bawumba tuntu ekyo tekikwatagana n'akamu kiringa omuntu bw'anaagala ku makya n'azimba essomero n'azimba essomero ate n'agenda mu dduuka eritunda ebitabo n'alyokya ate nga gye balina okugula ebitabo bajje bakoleki essomero emugamba ebintu ebyo tebikola ekitindaage n'akamu so naye kyenjagala mukole nti banne mwekakkanyenga Katonda buli lwewekkakkanya yakufuula owaki akufuula ow'amaanyi n'abaganda balugera nti obugovu bw'olujegere
yemanyi gaabo bereba Ssegirinnya abadde mukakamu ng'ayambala essuuti neyetikka enkota y'ettooke n'atwalira abantu naye muntu ki gw'omanyi ayinza okwambala essuuti mwe be mumanyi ayinza okwambala essuuti n'ayambala essuuti neyetikka enkota y'ettooke n'agamba nti amasana kagantonyere naye ffe tumanyi eno gye twava mwatulabanga engeri gye twabonaabonanga nze natwalanga endagala wali mu katale e Kasanje ku Lwokuna ne ntwala endagala Nattita n'obumu nabwo bunzijukiza nabadde saagala kyongerako nenzimbanga ne bamasita musomesa mugwanyi abo nga bazimba nga nze tugenda tuweereza kyokka weewuunye otolose ku ssomero nojja oweereza amatafaali ofuneyo akasente ogamba embeera ziyali nnungi twamanya ennaku yaffe kyova olabanga nange mukyengera tawuni kanso nga naakalayira bwenti nengenda mu DFCU banka neneewola sente looni nempa abakyala bonna abatunda kungula abatunda kasooli abafumba kyayi nembawa sente nga sizakunziriza nentoba ne looni kumpi omwaka nga gumu n'ekitundu nga nkola ki naye nga njagala mbempawalinge bano bafune ekyokulya so mu bufunze tujja kwogera ebigambo bingi nnyo mmanyi olunaku olw'enkya nga ne mukama wange amaze okukola ki wangi kale kyembadde nsinga okwetaaga nti singa abaddewo ebyuma wano ebirungi badde nina okusula nga mbayimbiramu okkiriza bagaana nina okuyimba enyimba ezo ng'ekimansannaku yagala ojjukira ekimansannaku kigimansa ziyimbamu aseregatamilende ate yatugamba tetugambanga nti rest in peace yagamba nti Ssegirinnya fight harder tasobola kurestinga in peace ng'obusajja bwamukoze ki obusajja bwamuse kiriza obagaana tetwetaagana postmortem report Ssegirinnya yatiddwa butibwa lwakuba yamuse gwe tutamanyi linnya lye nti yegundi naye nga bamukoze ki kubanga bamukwata ne bamusiba mu kkomera agenda okuva nga takyali Ssegirinnya era okuwunzi bagenda okumuta omutuddiza nga bamaze eddiiru yaabwe nti gaakole ki kaafe so n'ebigambo ebyo omuzira njagala muddize muganda wange Katongole Mumiiransanafu omwana ono weerubaga naye Katongole baaba naawe ofa ne bulawundi bulawundi bwetaakutte onoogitta so n'ebigambo ebyo saagala kuva kazindaalo kalubane nga sibawaddeyo ku full basarizi abaana baffe abakola baagala okusoma baganda bange kansala oyinza okwetaaga okuddayo okusoma so nina basari ku St. Lawrence University era nange gyensomera ndi ku Bachelor of Public Administration and Management so abeetaaga basaries bampadde ba brand ambassador mu university era mbulayo omwaka gumu gwokka mbeere nga ntikkirwa diguri eyo eyitibwa Public Administration so okusoma bwe bampadde ba brand ambassador nembagamba abantu abange benina okuleeta baavu balina kusasula mu sente mutono era ne banzikiriza buli ayagala okusoma diguri emitwalo 5 oyita munze ng'omwana loze emitwalo 5 mitono nnyo n'omugigi tegimala yadde omugigi mujje musome diguri ku mitwalo 5 kasankuli komendinga ng'osoma diguri ku mitwalo emeka 5 diploma mitwalo 4 certificate emitwalo 3 ekyo kye nabakoledde bwatu kye bweffe bwe tukola ebintu byaffe mugi Katongole tewetaaga kuddayo okufuna diguri Katongole jangu osome masters jangu osome masters tuzirina bwe ziri awo so n'ebigambo ebyo